mu mawulire agakagwawo breaking news Bukeni Ali abangi gwe mumanyi nga Nubian Lee wetwogerera nga mu kalulu aka division y'e Nakawa ku bwa meya alabika nga agenda kasigalamu yekka ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Mpuliriza bulungi Nubian Lee Bukeni Ali wetwogerera nga kadi yandigisigalako bwomu ku kifo ekyobwa meya obwa division y'e Nakawa oluvannyuma lwa Godfrey Luyombya abadde abisana naye era ng'ensasa gebadde awo wakati w'ababiri ani agenda okukwatira ekibiina ekya National Unity Platform akadi mu kalulu ka 2026 ku kifo kino ekyobwa meya obwa division ey'e Nakawa. Gye buvuddeko walaba Bukeni Ali abangi gwe mumanyi nga Nubian Lee ng'agenda ku kitebe ekya National Unity Platform okubeera ng'ajjayo empapula ze ate bw'atyo n'okuzizaayo nomination forms ez'okwegwanyiza okweyagaliza ekifo kino ekyobwa meya eya Nakawa division. Kakati wetwogerera amawulire agafulumye enkya lunaku olwaliraga enjagala okuba nga nkutegeeza omukulu amanyiddwa nga Godfrey Luyombya avudde n'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo n'afulumya ekiwandiiko era n'ategeeza nti takakiddwa ate era teri muntu yenna amukonvinsinze wabula bayogerezeganyizza bo ng'ababadde beegwanyiza kadi y'ekibiina kino ye Godfrey Luyombya wamu ne munnakibiina munne amanyiddwa nga Bukeni Ali abangi gwe mumanyi nga Nubian Lee. Oluvannyuma lw'okutuuka ku kukkaanya kubanga jjukira mu mateeka g'ekibiina kino nti singa wabaawo amateeka gamu ku mateeka g'ekibiina agagamba oba agakwata ku nsonga eza kaadi oba tiketi y'ekibiina ku kifo ekimu amateeka waliwo etteeka erigamba oba waliwo enkola ey'okukkaanya nti ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga y'okugaba kaadi akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga y'okulondamu ani agwanidde okubeera ng'akwata kaadi y'ekibiina ku kifo kyonna ekiba kyogeddwako waliwo enteekateeka oba waliwo enkola ey'okusooka ababiri abo oba abasatu abo oba abantu bonna abeegwanyiza kaadi ku kifo ekimu okusooka ne bagenda mu kuteesa bo nga bo nti awo gundi oyinza okuba ojja kunsingako kankulekere nti awo gundi oyinza okuba ojja kusobola okuwangula akalulu kano kankulekere ku lw'obulungi bw'ekibiina bangi bazze bakola ekintu kino. Kakati Bukeni Ali ne Godfrey Luyombya gye buvuddeko kigambibwa nti babadde boogerezeganya era nga basisinkana mu nsisinkano ez'enjawulo ne bawaako ebigambo bye boogerezeganya bo ng'ababiri era bw'atyo Godfrey Luyombya bw'avuddeyo n'ategeeza nti nze nsazeewo mbeere nga ku lw'obulungi bw'ekibiina ntegeeza general public nvudde mu lwokaano luno ngenda kusigala nga nsaavinga ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe njagala okubeera nga nkusomera mu kiwandiiko ekyatadde ku mukutu ogwa X n'emikutu emirala gyonna bannayuganda gye basinziddeko okuba nga bategeera eggulire lino. Owuliriza agambye statement of withdrawal from the mayor race nti statement yange ku nsonga y'okuva mu race oba mu lwokaano luno olw'okuvugana ku bwa meya obwa Nakawa division ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2025 lwe lunaku olwaleero the general public tintegeeza bannayuganda mwenna statement of withdrawal from the Nakawa division urban council mayor race kene statement yange ku nsonga y'okuva mu kalulu oba okuva mu lwokaano olwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ku kifo eky'obwa meya obwa division y'e Nakawa. Ulira bw'agambye dear friends family comrades and constituents nti mikwano gyange ab'eŋŋanda balwanyi bannange n'abalonzi bange I agree I greet you all in the name of Almighty God. Babuzaako mwenna mu kitiibwa ekya Mukama Katonda. It has been a privilege of my life to serve Nakawa division for over 4 years as the speaker. Nti kibadde kya kitiibwa nnyo okubeera nga nsobodde okusaavinga nga meya wa division y'e Nakawa okumala eddala emyaka egisukka 4. I express my gratitude to the community of Nakawa institutions for electing me as their councillor. Uliriza ono nabadde councillor era bwe yatuuka ku division ne bamuwa obwa speaker bw'amazeemu emyaka egisukka 4 ategeeza abantu nti neebaza abantu b'e Nakawa mwenna ne institutions ez'enjawulo okukkiriza ne munnonda nga councillor wammwe. In the same spirit mu mutima gwe gumu I commend councillors for the trust invested in me to chair the council meetings. Above all, I acknowledge National Unity Platform for entrusting me with its mandate on both positions. Yebaziza bakansala okubeera nga basobola omulonda nga speaker waabwe ku division y'e Nakawa ate ne yebaza n'ekibiina ekya National Unity Platform okumuwa obwesige ne kimuwa kaadi akikiikirire ku kifo ekyo kyabadde akikiikirirako. For the 4 years I have given my heart, soul and efforts to serving our division together with a team of leaders, community members and media teams. We have succeeded in promoting clean water through constructing over 10 spring wells, donating over 200 wheelchairs to ease mobility of people with disabilities. Omukulu ategeeza nti mu myaka egyo egisukka 4 nsobodde okukola n'omutima gwange gwonna, omwoyo gwange n'amaanyi gange, n'ensaavinga
ne bannange ttiimu ez'abakulembeze bannange abatuuze ab'omu bitundu ebyenjawulo ne ttiimu zonna naddala ez'amawulire omuliro omukutu ogwa Red Zone TV nti tusobodde okukola ebintu eby'amaanyi omuli okupromotinga obuyonjo omuli okugezaako okugabira abantu amazzi amayonjo nga tuyita mu kusima enzizi ezisukka mu 10 spring wells okugaba obugaali bw'abali mu busukka mu 2 okuyambako bambi abantu abali mu region eno oba mu kitundu kino abatayina busobozi oba abaliko obulemu. We have constructed different boreholes tuzimbye nayikondo eziwererako ddala, promoted different talents and secured bursaries for needy children. Tugezezaako okuzimba boreholes eziwera nayikondo, tupromotinze ebitone era ne tugezaako n'okugabira abaana basale abo be tulaba nga balina obwetaavu. During council businesses, we successfully approved different roads and drainages for construction and rehabilitation. Nti wembeeredde mu office eyo wetubeeredde mu office eyo business zetuze nga tukola oba wakati mu ntuula eza council zaffe omukulu Godfrey Luyombi ategeeza tusobodde okuyisa embalirire eziwerako, tusobodde okuyisa sente eziwerako nga sente zino mulimu okuzimba emyala, okuconstructinga n'okuddaabiriza egyo egibaddewo. As a matter of fact, I championed the spirit of religious inclusion and teamwork. Bigambo bingi nnyo byagenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza naye njagala kutegeeza wali. I have learned many things over for the past 4 years as a speaker, but above everything I have learned of the importance to serve from over positions. To the media team, yebaza bannamawulire. But we are together to the media team, organizations, foot soldiers, and the several individuals whom we work together. I am grateful with your support. Let's remain as a team. Our dream will one day come true. Nti bannange newankubadde nga nvudde mu lwokaano luno tugenda kusigala tusavinga ekibiina kyaffe era mbasaba mukkirize tubeere bumu tusavinga ekibiina kyaffe nga tuli bumu n'ensonga endala. Uliza bwagambye. Most importantly, we entered several engagements with the senior leaders of my political party and the other stakeholders to harmonize. Nti wali waggulu tusobodde okusisinkana emirundi egiwerako n'abakulembeze bannange mu kibiina kyange n'abantu abalala bonna abavunaanyizibwa ku nsonga zino okulaba nga tuteekawo kye tuyita harmonization. Upon all the procedure discussions, timwe ebyo byonna bye tubadde tudiscussingako, I found it prudent to withdraw from the race in the interest of harmony and cohesion. Nti ngenza okukizuula ng'ekyamazima ku lw'obulungi bw'ekibiina, ku lw'obulungi bw'abantu b'ennakawa bembadde nkiikiridde, ekyamazima ngenza okukizuula nga mu butuufu neetaaga okubeera nga nzirako ebbali olw'obulungi bw'ekibiina tusobole okubaako ensonga ennene gye tuyisaawo ate oluvannyuma tujja kulaba ekiddako. This is a fair decision to make as a team and myself, for we have journeyed a successful service tenure. However, as a leader, I am supposed to show the spirit of leadership. Nti bannange okusalawo kuno kunene nnyo, ekintu kino kinene nnyo eri ekibiina kyange eri nange ng'omuntu, wabula ate tugenza okizuula oluvannyuma ng'ekyamazima gy'ensonga gye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Nassaako omukono amanyiddwa nga Godfrey Luyombya, abadde sipiika w'ennakawa ate ng'abadde akiikira abantu ba sayidi eyo, asazeewo bw'atyo aviire Bokeni Ali abanyi bw'emanyi nga Nubian Lee ku kifo eky'obwammeeya obwa nnakawa ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Kakati we twogerera mu butongole, Nubian Lee agenda kuba nga attunka n'oyo yenna anajja ku kifo ekyo ng'ajjidde ku kaadi z'ebibiina ebirala. Mukutu gwa Red Zone TV watunaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Amaze okusubscribe nga genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ate tubeere nga nezo zennyini tuzikukwatako. Kakati watunaba kuba nga ate otwegattako kikole tubeere nga ate tusisinkana era nga tuwuliziganya mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Bwe nkugambye nti ffe tuli wano ogenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako nga sinaba kubanga nkusibula nyongera okujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ensonga ezikutawaanya, alina ebitatambula bulungi nnyo, ensonga za kuzaala n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti musajja si musamize, akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran n'abeera nga ate akukwasaganyiza ebizibu n'akusabira n'akulombera dduwa, Allah n'awonya. Ennamba eri 0753856464 osobola n'okumusanga ku WhatsApp, ennamba gy'osobola okukubako ate era gy'osobola okusanga ku WhatsApp. Haji Kasujja n'abanga ate akukwasaganyiza ku nsonga ezo waggulu ze nkutegeezezza. Kakati neebaza mwenna abatambula naffe, neebaza mwenna abagumiikiriza kubanga ebbanga libadde ddene nnyo nga tukyattunka n'embeera ey'okulaba nga tuddamu okuweereza ate nga bwe twalinga tukikola nga bwe tuzze nga tutambula. Kakati tukomyewo tugenda kuddamu okutambula update ku update. Gwe atayagala kubaako nsonga yonna gya missinga wano wenja okukusabira beerako tubeere nga ate tutambula ffenna kanzije tubeere nga tweyongerayo ate ne updates endala nga bwe nkugambye tukyalina amawulire mangi ge weetaaga okubeera ng'omanyi.
akutawanya obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp